nga bannakibiina ky'ebyobufuzi ekikyali ekiwere ddala ekya Democratic Front olwaleero batuuza tabamiruka w'ekibiina kyabwe asookedde ddala mwe bagenda okulondera olukiiko olufuzi ebyokwenda binywezeddwa nnyo abagenda okubeera tabamiruka ono mu kibuga Masaka. Omusasi waffe Tom Kayinja alina byatuwadde. Ebyokwerinda biri ggulugulu wano ku Lasson Gardens mu kibuga Masaka nga bannakibiina kya DF bagenda okutuuza tabamiruka w'ekibiina kyabwe asookedde ddala. Ebibinja by'ababaka oba bayite ba delegates abokwetaba mu tabamiruka ono nga n'okusingira ddala bavudde mu districts ez'ewala ne Masaka basuze mu kibuga Masaka era bowulirya bino batandise okutuuka wano ku Lasson Gardens. Ebyokwerinda binywezeddwa nnyo era poliisi ng'erina embwa eziketta n'okuzuula bbomu bazikezeza wano ku Lasson Gardens ku makya olwo ne zirawuna ekifo kyonna okukakasa nti abantu abajja babeera mu mirembe. Wateereddwawo n'obuuma bwa poliisi ku miryango egiyingira wano ku Lasson Gardens nga buli ajja ayina kuyita mu buuma buno okumwaza n'okwongera obutebenkevu mu kitundu. Omu ku bali ku nteekateeka za tabamiruka ono meeya wa division ya Nyendo Mukungwe Oweekitiibwa Mulindwa Michael Nakumusana agambye enteekateeka zonna ziwedde nga tabamiruka agenda kutandika ku ssaawa 4 ez'enkya. Olukuŋŋaana luno lwe tulina si ze zimu ku nkuŋŋaana zino ez'ebyobufuzi ezigwawo ez'ekimpatiiro oluusi naye luno olukuŋŋaana oluli mu mateeka aga Uganda agafuga ebibiina by'ebyobufuzi oba wansi w'etteeka lye tuyita Political Parties and Organizations Act nti ebibiina by'obufuzi bitekwa okutuuza enkiiko zaabyo tabamiruka. Salongo Tom Kayinja ku lwa CBS ndi wano mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Mu kiseera kyekimu abamu ku bammemba b'ekibiina ekyo aboogeddeko ne Kyabassa era abatuuse mu kifo ekyo batubuulidde bye basuubira mu tabamiruka oyo. Amaina bandita Proscovia Kirabo okuva Ebulubandi Nandekula Nakigo Sub-County Iganga District. Nsuubira wano okuva nga tumanagana era nga tuyizaganya obuyaka n'okulonda President waife era nasuubira okulonda obukiiko. Amannya gange mpitibwa Menya Mahadi nansinzidde okuva eBugweri. Nsuubiramu okukolagana ne bannange abavudde mu bitundu ebirala tukwatuganire wamu tulabe ng'ekikate yaffe Democratic Front egenda mu byaliwo bibaddewo ate nga bikyabaawo naye nga tonneerabira ffe katubikujjukize nawowe bituuse mu kanyomero kaffe nga tonneerabira. Ebiro bino wano mu Uganda abeegwanyiza ebifo by'obukulembeze bakulembeza nnyo enkola ey'okusooka okulowooza ku nsimbi ze bagenda okusaasaanya mu kalulu era mu mbeera eyo kyazuulibwa nti abasinga obungi be bagenda mu by'obufuzi kaakano tebanoonya kirala okuggyako okwekolera ku nsimbi. Embeera eno ne ssente w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama yagyogerako gye bivuddeko n'atuuka n'okusaba gavumenti eteekewo etteeka erirambika ensimbi ez'essalira omuntu z'alina okusaasaanya nga yeesimbyewo. Mu katundu kaffe kanaaka nga tonneerabira munnamawulire waffe Lubega Mudashiru Kyewalyanga akujjukiza ensimbi ezaatandika okuyibwa mu by'obufuzi ebibiina ze byakakuŋŋaanya ku bammemba abajjayo empapula okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo n'ensonga endala ezeetoolera ku nsonga eyo. Okuviira ddala mu gyenkaaga ng'ebyobufuzi bitandise okukwata akati wabaawo obukodyo obukozesebwa obulowoozebwa nti bwe buyinza okuleeta obuganzi n'okuwangula emitima gy'abalonzi era baba beesimbyewo bangi boogera okwagala okunkumula ennyenje okusuubiza bye basobola ne bye batasobola sako okuwaayo abalonzi obulabo oba kintu kidoogo okwongera okusika emitima gyabwe. Mbu mulimu era ne bannabyabufuzi bye boogerera mbu tebalimbye woowe mulimu n'abalinnye obutuuti nga bw'akwata akazindaalo abawagizi be tebaagala akaveeko. Ebyobufuzi tebyabeeranga mu nsimbi nnyingi n'abantu abeesimbyewo babeeranga batono nnyo. Mu katundu kaffe nga tonneerabira olwaleero katwogere ku nsimbi ebibiina by'obufuzi ze bisaba bammemba baabyo abaagala okubikwatira bendera ku bifo eby'enjawulo. Ebibiina by'ebyobufuzi tebyasabanga nsimbi zonna okuva eri bammemba baabyo abaagala okubikwatira bendera ku bifo eby'enjawulo. Kyokka embeera bwe yagenda etambula n'okukyukakyuka kw'ensi ebibiina byateekawo enkola ez'enjawulo eziyinza okuyamba okuyingiza ensimbi mu bibiina byabwe okusobola okubiyimirizaawo
n'okuddukanya emirimu. N'abagala okwesimbawo mu kibiina ku kifo ekimu nabo ne beeyongera. N'ebibiina mu kiseera kyekimu ne biteekawo omutemwa. Mmemba ayagala okwesimbawo mu kifo gw'alina okuwaayo okukakasibwa n'akwatira ekibiina bbendera. Kyokka ate waliwo abagusobola n'okusingawo era waliwo abazimansamansa abantu abamu ne beewuunya gye bazijja. Where are you getting this money from? And they told us we have our political godfathers who fund us. In many countries, Uganda included, the processes of selecting, electing and retaining our representatives often produce opposite results. Newankubadde guli gutyo ebibiina omutemwa gwe byafulumizza okusasulira nomination abamu basasudde dda abalala bakakasiddwa ate waliwo n'abatyeyongera okujja ku mitendera egy'enjawulo. Mu kibiina kya NRM ayagala okwesimbawo ku bamemba ba paalamenti asasula obukadde 3 obwa Lord Mayor akakadde kamu n'ekitundu, ssentebe wa disitulikiti kakadde, FDC MP emitwalo 10, Mayor oba ssentebe wa disitulikiti emitwalo 5, LC eyokusatu oba munisipaali emitwalo 2, DPMP wa mitwalo 2, abagala ebifo by'obwa Mayor mu Kampala emitwalo 15, abagala obwa ssentebe wa disitulikiti mu bifo ebiri ebweru wa Kampala emitwalo 10. Songa ekibiina kya PFF nakyo kaadi kyatandise okutunda. Kaadi ya 15 era bakubiriza mwenna abali wano tewaba afuluma leeta eyo nga gagoze kaadi. Ebibiina nno birabika bikuŋŋaanyizza kasente kuba okusinziira kwakulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doi agamba nti bakakuŋŋaanya obuwumbi obusukka mu 7 mu bammemba abalaze obwagazi mu bifo eby'enjawulo. It's not mandatory that you become an MP. 3 million, we had even put it at 5 million, but the chairman of the party reduced it against our wish. Are we mistreating people? No. The economy is doing well. Akulira ekibiina ky'ebyobufuzi ekya ANT Major General Girigoli Mugisha Muntu agamba nti omusimbi oguyibayibwa mu byobufuzi gulemesezza abakulembeze abalungi abatayimiridde bulungi mu byansimbi okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo. Ffe tulina ekibiina kyaffe, tulina candidates balungi nnyo tebalina ssente kati ng'abakkiriza mu ANT. Okusinziira ku kunoonyereza okusembyeyo ku nsimbi ezimansibwa mu byobufuzi okufuuka omubaka wa paalamenti mu bitundu bya Buganda osaasaanya obukadde 489, ebuvanjuba osaasaanya obukadde 507, ebugwanjuba okubeera omubaka wa paalamenti obukadde 315, ate mwambuka osaasaanya obukadde 384. Kyokka bannakyewa n'ebibiina ebirwanirizi by'eddembe bigamba nti kino kya bulabe. Do you think the expenditure would be the same in the future? The majority said it's going to be more than now. This kills democracy. But most importantly, we know that democracy cannot function without political parties. In this country of ours, again, money is being used as a tool to kill them. Kyokka ye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agamba nti enkola y'okumansamansa ensimbi mu byobufuzi yadibadda. Abakulembeze balina kulambika nsonga. To use money for politics. Ensonga eyo, that's a mistake. It is the word of the mouth. Tell those people that me I can help you. Kyokka newankubadde guli bwe gutyo akulira oludda oluvuganya gavumenti era omwogezi w'ekibiina kya NUP Joel Ssenyonyi agamba nti bo tebalina nsimbi yonna gye bajje kuba mmemba baabwe nga bagala bonna beenyigire mu byobufuzi. Abantu bangi balina obusobozi kuyingira obukulembeze naye nga tebalina ssente ate naddala abavubuka ate nga n'eri wabyabakama balina kusula ssente nazo ziba mpitirivu kiba kya bwenkanya ne tugamba nti abavubuka baweebwa omukisa. Mu bibiina ensimbi ezo oluusi bammemba baziriisa bakama baabwe era yaliko ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Justin Kasule Lumumba yaloza ku kino. Nga bagamba Lumumba yabbye biliyoni 5 sente zino na ziri sente z'ekibiina si za Lumumba si yekka ateekako omukono tuli bana sente okufuluma mu bbanka kusaawa eno nga tusaba akalulu ka NRM avaayo n'ayogera ebintu nga tabinaako na bukakafu naye ng'akaza amaaso nga yeeyita mukulu mu NRM. Bammemba b'ebibiina era bagamba nti ensimbi newankubadde zibaggyibwako kyokka ezibaddizibwa mu kunoonya akalulu tezisobola wadde okubamazaako omuluka ogumu mu kampeyini kyokka abakulembeze mu bibiina bagamba bagezaako. Ezo sente tuzikozesa kuprintinga posters, tusasula nomination fees z'aba MPs n'okuwaako aba candidates some money to run their campaigns. Ky'osobola ky'ogaba tosobola gaba ky'otalina. Yesenkaggale w'ekibiina kya Democratic Party era minisita wa ssemateeka n'essiga eddamuzi Norbert Mao agamba nti okusindika abaavu mu bifo by'obukulembeze kya bulabe era tewali kye bayinza kukyusa ku bitundu byabwe. Bw'osindika omuyala tewali by'ogenda kufuna kubanga ajja kumala kulya kukuta alyoka akulowoozeeko naye olabira ddala omuntu yandibadde adiba ng'ensi emusitamyeko. Nze Lubega Mudashiri Kiwalyanga ne munnange Julius Mulemi ku lwa CBS FM. Mu mawulire amalala olwaleero Uganda yeegasse ku nsi yonna okuzza olunaku olw'okwefumiitiriza ku lutalo olw'okulwanyisa ebiragalalagala n'ebyo ebitamiiza
wakati mu kwemulugunya okuva mu bibiina by'obwannakyewa ebirwanyisa ebiragalalagala nga birumiriza nti gavumenti ekoze kimala okukomya ebiragalalagala naddala mu bavubuka. Bannakyewa abalwanyisa ebiragalalagala naddala mu baana n'abavubuka bagamba nti gavumenti yayise etteeka eriwera ebiragalalagala naye kikyali kizibu okulissa mu nkola. Dr. Rogers Kasirye akulira ekitongole ekya Uganda Youth Development Link ekirabirira abaana n'abavubuka abakoseddwa ebiragalalagala agambye nti etteeka eryayisibwa teriteekebwanga bulungi mu nkola nga n'ensimbi gavumenti zeewa ebitongole ebiyambako okussa kino mu nkola zikyali ntono ddala. Anna Nabulya amyuka ssenkulu wa UDL Ekibiina ekyagambye nti batandisewo kabeefube okuyamba abavubuka okuva ku biragalalagala era asabye abazadde nabo batwale obuvunaanyizibwa bw'okwogerako n'abaana baabwe babalambike era babakyayise okukozesa ebintu ebyo ebitamiiza. Omukwegama mu ngoye zaabwe ez'omunda ate bwe babeera mu pate ezo batugambye abasinga nti bwe babeera mu pate baba n'obwokunywa obubaleetera okuba ne vibe okufuna vibe okubeera mu pate bwegende eyongerayo saawa 4 saawa 6 4 5 6 nga kwegamba vibe etandika okubeera hyped. Ye Dr. Hafsa Lukwata Commissioner avunaanyizibwa kulwanyisa ebiragalalagala mu Ministry y'ebyobulamu alumiriza nti obuzibu tebuli ku gavumenti yokka wabula n'abazadde balemeddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Ebizimu ku bikireeta era mugezaako kifunza kivudde mu famire enkuza abaana bye bakoze balaba abaana bye bakoze ne tutabagambako ne tutabakugira famire kubanga bagamba nti ekintu ne kibawaali kasita omuntu takigula obanga kasita omuntu ng'alina ensa obanga amanyi obuzibu bwakyo ne bwe kibawaayinza obutakikwatako. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu ekikubiriza buli muzadde okutwala omwana we agemebwa omusujja gw'ensiri. Mu kugema gavumenti kweteekateeka eddagala eppya erigema omusujja gw'ensiri lye rigenda okweyambisibwanga okutaasa abaana baffe babeere n'obulamu obweyagaza. Omusawo mukugu Dr. Tom Senkungu atunnyonnyola maama by'alina okukola ng'ali lubuto okukuza obulungi omwana. Omukyala yenna bw'obeera olubuto waliwo embeera omuntu olubuto z'atasaanye kweyisaamu. Empisa embi ziyinza n'okukwatirawo omwana wo. Omukyala talwana, tanywa mwenge, tanywa sigala, tanywa mmindi, tanywa sisha ng'ali lubuto. Yambala bulungi, si kwambala bukete n'okunama ng'oli lubuto. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 439 377. Bali wamu ne Simba Pain Bam. Omutwe gwe gukuluma oba obulumi ku mubiri. Awakuluma simulawo Simba Pain Bam okakkanya obulumi. Musange mu matundiro g'eddagala gonna. Simba Pain Bam yakakasibwa National Drug Authority. Olukiiko luddukanya ttiimu y'essaza Ssese lwanjudde ttiimu kabiri egenda okuvuganya mu mpaka z'amasaza ga Buganda ez'omupiira ogw'ebigere ez'omwaka guno. Ssese bugenda kugyefuka mu mupiira gwayo ogusooka ku lw'omukaaga luno nga 28 mu kisaawe Lutoboka bujja kugyefuka ne Buluuli. Ssese eri mu kibinja Bulange ne Buddu Gomba Busiro Buluuli Ssese ne Busujju. Tennawangulako kikopo kino eky'amasaza wabula yatuuka ku luzannya olwa semifinalo mu 2007 ne 2008. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School eweza Kajansi mailo 7 ku lw'Entebbe. Essimu noti 7 noti 6 emu 6 emu 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 6 nga bali wamu ne M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea amajani kawoomera ne M-Chad Mchuzi Mix akanzaali akazito yenva. Bisange mu maduuka gonna. Essimu noti 75 noti 668 488 emu. Omuvubuka nga nzalwa ya Uganda ayitibwa Zohran Kwame Mamdani bwetaba ennyontaanye ttamenvu ayolekedde okulya obwa mmeeya bw'ekibuga New York ekimu ku bibuga bya Amerika ebisinga okuba eby'enkizo. Zohran Mamdani w'emyaka 33 egy'obukulu yawangudde akamyufu ak'ekibiina kya Democratic Party era amangu ago yafuniddewo ettutumu n'obuganzi olw'ebirowoozo bye n'engeri gy'asengekamu ensonga. Ono newankubadde mutuuze wa Amerika kyokka yazaalibwa wano mu Uganda e Kampala mu mwaka 1991
kitaawe ye mukenkufu Professor Mahmoud Mahmudan asomeseza amawanga ag'enjawulo nga ne ku kasozi k'abayivu e Makerere yasomesanga era yali yakulirako ekitongole ekinoonyereza. Nnyina ye Mira Naira nga muyindi mu Amerika omuzannyi wa firimu nakinku. Emyaka 5 egyasooka Zohran Mahmudan yakulira ku ttaka lya Uganda awe baava ne basenge South Africa baabeerayo myaka ng'ebiri ne basengukira mu Amerika. Eyo nno gy'akulidde era gy'asomedde gye yafunira ne diguli mu by'embeera za Africa. Mvubuka ono alina n'ekitonde eky'okuyimba era mu Amerika kigambibwa nti aludde ng'akolagana nnyo n'abagwira abaliyo n'okulwanirira eddembe lyabwe nga ne bannayuganda mu batwalidde era kigambibwa nti waliwo n'omuyimbi munnayuganda ali eyo mu Amerika gwe beegatta naye ne bafulumya n'oluyimba lwe baatuuma sidda mu kyalo. Kaakano Mahmudan mu nteekateeka ze ez'obwa mmeeya azitambuliza nnyo ku mulamu ogw'okuyamba bamufuna mpola abali mu kibuga ekyo New York okuteekawo entambula eya bbaasi ey'obwereere eri abagenda okukola emirimu okendeeza ku bisale eby'okupangisa amayumba mu kibuga ekyo New York n'okuzimba enju z'abamufuna mpola.